kumira kuwanda boyuji namwe mwena abalekinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi nawe eyasubscribinga tukwebaza nti kyewakola kyamaanyi. Ebya Sheebah Karungi byo bibi minisita avuddeyo Naraki ate ye Cephco wenjogerera essaawa zino baawukanye ne Jowie Naraki nabyo tebisubwa. Baby Kyagulanyi avuddeyo n'ayogerako eggwanga nabyo mbikuleetedde. Ate ddyo Ssanyu Gyerere wenjogerera eri Faridah ne Faridah Nakazibwe Naraki nabyo mbikuleetedde. 15 bakwatiddwa lwa musango gwa butemu n'amalala agasinga nga kuleetedde. Ne tuneerabira basponsa baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna alina ebizibu eby'enjawulo jangu akulombera edduwa oterere osobola n'okumukubirako ennamba ye eri awo wansi. Wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde, emmere, omuddo wamu n'ebibala. Era nga osobola okubakyalirako ku matabi gaabwe wali ku Lubaga Road ku kizimbe ekimanyikiddwa nga ekya Access Building okumpi n'enkulungo ya Kabaka era nga bakulembera Dr Cephco Richard katuyongereyo n'amawulire gaffe. Ate byo eby'omuyimbi Sheebah Karungi wenjogerera essaawa zino byo si birungi oluvannyuma lwa omu ku baminisita ba culture okuvaayo n'amuwooninga n'amugamba nti waba agenda okuyimba mu masomero ayambale bulungi kubanga n'amugamba nti kino kiwa abaana ekifaananyi ekibi ye engeri gy'ali celebrity bamulabirako bingi nnyo era bingi bye balina okopa. Minisita yabyogedde oluvannyuma lwa Sheebah okubaako ekivvulu kye yagenze n'ayimba ku St Mary's Kitende we yabadde nga ayambadde si bulungi. Era minisita yayongeddeko n'agamba nti Sheebah akyuseemu mu nnyambala ye kubanga abaana abawala bamulabirako bingi engeri gye bamwagala ennyo. Ate byo ebya Sheebah nga tubitadde ebbali yo poliisi evuddeyo n'ekakasa nti abantu 15 be beetaba mu guno omusango ogw'okuttibwa kw'omwana wa UCU ne kansala eyakubibwa ekiti abasajja ababiri abali ku booda nga mumanyi ffe wano ku Wonder Boy tukuwa follow-ups z'amawulire go ge tuba twakusuubiza okuleetera nawe kambikuwe obyowulireko owa poliisi ng'abyogera we batuuse mu kunoonyereza kw'ono kansala eyafa ne student wa UCU eyafiira e Makerere mu bya campaign. Bano bajja nga bamulondoola okumala akaseera ko ku makya mpaka we baatuuka ku Centenary Park kumpi ne Yusuf Lule Road we baakozesa oba yali nnyondo oba balina kye baakozesa ekyamaanyi oba nnyondo n'ekirala okumukuba mu kawompo. Nga bwe twabagambyeko olunaku olw'eggulo nti ye Bruno K yazzeeyo ewa Faridah Nakazibwe ate ddyo wenjogerera Ssanyu Gyerere eri bombi naye n'omukwano Faridah Nakazibwe gwalaga Faridah gweyongeddemu era nga kigambibwa bana babiri kirabika bo batandise kubeera bombi kubanga gwo omukwano gwe beeraga ennaku zino gususse era nga kigambibwa ssaawa zonna banditiwamu ka surprise naye ebisingako awo nja kuba mbikutuusaako. Ate ye maama wa Uganda Baby Kyagulanyi avuddeyo n'abaako ensonga zatutangazaamu n'agamba nti bwe tubanga tuziiza oba nga tulina ekibi kye tukoze naye n'agamba nga tuvudde ku kusasula ku muwendo tumanye mu nsobi zaffe ze tukoze tuyigiremu era tulekeraawo okulumya abantu abalala era mu muwendo gw'oba osasudde obeeko n'ekyokuyiga ky'oba ofunamu so that tokiddamu kikola naawe kambikuwe obyowulirireko nga abyeyogerera. Bwe tukola ensobi tusasula omuwendo. Bwe tukola ensobi oluusi omuwendo gwe tusasula guba munene, oluusi teguba munene nnyo kiri awo. Naye bwe tukola ensobi tusasula omuwendo. Naye watya focus tugijja ku muwendo gwe tusasudde nga tukoze ensobi. Focus ne tugiteeka ku kyokuyiga kye tufuna nga tukoze ensobi. Focus bw'ogiteeka ku kyokuyiga ky'oggyeemu ng'omaze okukola ensobi oyambibwa okumanya ki ky'otalina kukola olulala. Mu ekyo n'oyambibwa okubeera omuntu asingako ku oyo gw'obadde. N'olwekyo bwe tukola ensobi tunoonyeemu ekyokuyiga. Tetwekomerera, tetwesaasira era tetwekubagiza. Naye tunoonye ekyokuyiga mu nsobi ze tuba tukoze mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ate byo ebya TikTok gather Dr Cephco ye wenjogerera essaawa zino bibi mu makati ge ne Jowie we wenjogerera essaawa zino bo tebakyakwatagana era nga wenjogerera ye bambi essaawa zino ali mu nnaku era ng'akungubagira Jowie we kubanga ye yali amwagala nnyo era wenjogerera bano ababiri essaawa zino tebakyebuuza oluvannyuma lwa mukwano gwa Jowie okujja n'amujja mu maka ga Cephco n'amutwala n'amutereka ewuwe era nga kigambibwa Jowie ye essaawa zino ebya Cephco tayaga
tayagala mmanya era nga yamublockinze n'omublockinga ku simu ye na buli kimu. Era katubasabire olutalo oluli makati ga Jowie ne Cephco luggwe, Jowie asobole okuddira Cephco. Tujja kuba tubibatuusaako ebisingako awo. Mwebaleko kumira ku Wonderboy UG. Tubaagala nnyo, Omukama abatukuumire.